kubanga nze manyiti ekisasuza akakadde kange nkakuwe omwezi kujjayo kuona za hotelo nze wenkibalira nenga hotelo eno webadde sika 10 ekisulo tukifunye muntu abala ekibalo ekisulo kyo kiwedde kala tenga tugera mu hotelo ngate otwala nakakadde asisobola nange nawo biganye sisobola nze kuwanga manyiti nno yeje tujja nze nembaze nandi wadde eri mu bisulo goze tuwala tuzisasula wano sajja nakuze mpulidde nika to muntu okero tyano gante omuntu akwesenze nga tamanyi ne jobera abasajja balebera ewa abantu ze nne sirina gye nkuleetera mpozi taba mufumbo abagenda kugenda bafumbo babafuga nnyo abatya babafuga kalizeno naye atya teli mufumbo banga zibwezesa abanyanga tanako kwekebeza mbwesi abafumbo babafuga nnyo kituufu basajja abafumbo bali ku bufuge bungi nnyo baba ku bunkenge kyokka mu nyumba eyiye bambi bunkwasa ekisooluusi bamufuga nnyo ne bamufuga n'abeerawo nga oyinza okugamba bamupakasi nga bwafulumye bwasafuluma n'afuluma gate n'atoolokoka nasambwe ekifo avudde komera mu mannyo g'empisi wano ku Mulangira Interiors ebyo bye tukola furniture webbeyi furniture wa class kwayagala ennyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukuwe ku magezi ga interior designing ennyumba yeveeyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tuukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. wano ku Mulangira Interiors ebyo bye tukola furniture webbeyi furniture wa class kwayagala ennyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukuwe ku magezi ga interior designing ennyumba yeveeyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tuukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Chage chanjawulo so bubo yagala omuntu ng'ogenda ku app bwawe ng'okebera bifaananyi ng'onoonya afaanana Dola kubanga Dola bwakulumi ng'okyusa bo ogamba neyo figa yeno kino nikizo kikwata gweno mutyawase mutyazo basaako nyumiza woli bannaye sasa mbanyumyembo tunyumyembo n'abikwatiramu mutyaba naye volume yewe kale ennaku zino nkola wato wato sina sente za surgery tewakyali yinki n'emu efa hajo osaaga nagamba ennyama ya diet ekola kati ennyama bw'ogirya amasavu ne gaba mangi nga amasavu gatandika okwerya kati gatandise kulya kati gano gooteekamu galyagali galyagali kati gatandise kulya ga lubuto tyawali obiwuliddeko nakolera figa obulungi kati bano abantu abalya ennyama buli nnaku singa si batini bati ng'akati abalibo balya nyingi kati nga gundi yagambye ani naline muzeeyi magala nagamba tomwagala bwagazi olina nnugu mbumuleke yeerire ennyama ye kati ye singa simuti singa teyenkana Nina Rose kubanga kati yagirya buli nnaku ate yagamba mbu alya kyokka osanga atulandi Nina Rose ate nga ye munyiikivu ku gym I know ate mmwe temugenda mu gym ate mmwe bekyetaagisa ennyo tetugenda mu gym yadde n'akatono kayitwa weekeera nze lwengenda mu gym munaye ntanase okuweekeera naye kati
siweke aja kema aji bako baenzo gwe mayo oyo gwe waga muno muri mu mbata mbata zibaza haji osaga nno sawa muno inokola mu kujini duyiro neno laba duyiro n'okutambulamu okwo anti zonna duyiro kyafuuse kimu ku bintu mu muntu mu programu y'olunaku ky'olina okulowooza n'obudde bwakyo lwaki kuba abantu baseera bagamba abamu simanya ssente za jimu wali babyogera naga ssente za anti jimu ezimu zigamba 2,000 3,000 mutwalo nyingi naye onaga mutwalo gwange gye 3,000 omwezi n'omugamba no kumakya tolinnya taxi tambula yambala engoye ze za jimu otambule otuuke ku mulimu ogende mu kinaabiro naabe oteekeko engoye zo oterere bulungi era jimu oba ogimalidde ku bwereere kituufu naye manyi waliwo akola jimu z'obuwaze olimanyi siri muganda bibuwaze bye biki nga zampaka ng'asula kajjansi naye nga talina ssente atambuza bigere jimu kati ye alaba kukola figa natamanyi lwaki akola figa kombe katonda yamuyamba jimu ya buwaze naye takimanyi munene aba mulamu n'atambulawo bulungi kambeere mu kyalo ffe twakolanga jimu bwe buti ssaawa nga 7 mu ttuntu mwanyuse 6 jukira enkumbi eno giwuba okukabala eyo jimu nayo n'osooka otulukuka entuuyo buno buka bayita kadoma ne bukunuunako omubisi simanyi lwaki bwaganya omuntu ng'atuuyanye buno n'omubisi ne bulyoka bukugenza era abantu bangi banuuna entuuyo z'abantu nga banyuuna omubisi ogwo gwa kadoma abantu anti waliwo banywa omubisi gwa kadoma omumanyi waliwo obuntu obuzimba mu bisasi by'enju ne bukola ekintu nga kiringanga ekisassalala kyeki butonya omubisi abantu babunuuna naye omubisi businga gujja lwaki wenyenya ddo entuuyo z'omuntu n'otennyala njuki ze zijja mubisi wakiri kubanga anti enjuki yegendera ddala mu ttooyi ndi mukwewuunya engeri enjuki zigenda mu ttooyi zino entuuyo z'omuntu nga ntandika zinuunako ate enjuki yo gyeraga ekintu byonna bifa kati gwe tolya ttooke nje ttooke kati omanyi nti ebitooke ebimu obugimu kibujja ku mufunga ye yavundirawo wali tomanyi kiziisa muntu twava mu nfuufu tuddayo mu nfuufu kakatuddeyo n'okola ekigimusa ky'ettaka basigadde ne bali ebirime wali omanyi nti mu ttaka mbadde manyi nali manyi maniwa gwe boogerako omanyi maniwa bakwata omuntu sya kutabya amatooke bakwata simanya biki byempulira omuntu avunda n'akola maniwa n'osanga omuyembe gw'okukijja nga muguuma naye nga gusika eri mu bajjajjammwe gusika mu ffenna tugenda kufa gotaba omuyembe gw'okukijja gwe bamugimu oba omufene ate nga guwooma ne guno neri mu bajjajjammwe kubanga emiranda yagitambula paka eri gw'ogulaba kugimuka gugira guti kumba oli ku bajjajjaabo kati naffe tujja kufa tukole ekigimusa abaana batulye banuuna akayembe nga kagimu bwe kati otya okufa nja okufa nga ndi muto tobako tekyoyogera Haji nkulaba onoonya bigambo abantu bafaafa dda waliwo n'abaafa aba myaka 3 n'embuto ezaavamu awo olina kwebaza okuze naye nkyali muto Haji njagala nfe nga ndi nga mu 8 ensi sinaba ginyumirwa mu 8 noyinza okiwawuka muno ga ate singa nafiira mu giru olimba anti wali obuwangazi obutanyuma olabeko ku mukadde abonabona ku kyalo ate abawanga anaaweza n'ekyenda n'ekikumi ate munalina awangalira ddala buli omu naafa abalabe ne bafa sango nagamba abaana nabamalawo nabazzukulu ne banfaako nzaaliwo neyeebuuza lwaki ze sifa ate abakadde tebeebaka toba nti emibiri gyandibadde mikoowu mune basula batunula omukadde waliwo omukadde gwe nabuuza nti naye nga teweebaka lwaki mubulwa otulo nagamba waayo ogenda n'olowooza bonna be wakuvubuka nabo nga baakufaako obeera n'ebirowoozo mbu ng'oliwo bwomu mbuligo obuuza waayo gundi nti yafa dda
Emyaka nga 3 emabega Lwaki mulamu. Kakati otwo tugenda tumubula olw'embeera bwetyo. Abakadde bawangalidde mu bulamu obulungi batono era bw'obanga osaba obulamu ffe mu Busiraamu ogamba nsaba obuwangaazi obulungi tosaba busabi nti nsaba obuwangaazi. Mungu asobola okugonnomolako kumbe bwakubonaabona n'okoma okusanyuka myaka 6. I know nosanga n'obonaabonaga. Omasanganya abantu abakulu ali nowebuuza abaana be yazaala baliwa ku mbeera eno gy'alimu ali mu kusabiriza alinga myaka 8 ali wali atudde ayokya kasooli ayokya gonja kiro nnyo ali sanga omukadde ng'alina Katonda yamuyamba waliwo akayumba mwasula eno kituli katonya nkuba bwejja neyebikka ettundubaali anti ng'etonnya ennyumba yonna etiiriika kakati nosanga omukadde myaka 9 ng'agenda ku luzzi akutte lita 10 noga baana agijjayo naye bunaye yensi kati osanga buwangazi obulungi osobola okugamba bwami nti nsaba buwangazi n'obwevuma naye haji babaleka okubakawo bujja okubakawo nga sikawulira leero nkawulira oba ompadde haaga Haji kompadde Haji. Haji nedda. Haji nga sinaba okugana mu mbozi yo njagala kugamba Haji nompo omusajja atagaba sente. Era ati buli omu yashagenda wafulidde omusajja. Nkomyewo ne feedback. Musajja oli mu copy. Tagabadde nusu 10. Omanya kungamba ku idi. Mbusimanya mbujangu. Yambuzo oli bali mugandi waka. Nagamba jangu. Kwazalisa wanga mwendaawo. Ngena funa lunch nange tugende yangamba mama ina restaurant oba ina hotel oba bichi tulye ngamba naye sokolinde kunze onako olusooka kati yala ononye Gomesi anti ogenda wa Nazara jukira nze sina nango ye yaddi nze zange zonna zinkwata zonna zennina kati omubiri ne kuvaayo kitegeera nene ekirala okumanya omusajja mukopi nali manya genda kutereka kakadde hela linda nengamba agenda kugamba omanyi tatekangako yadde n'ekikumi anyumya mbunyumi siddamu sigenda kuddamu kyova namugamba kanso tukutadde toddangamu kanso tumu era Haji yena akutuma omugamba olina ssente oli osooka kuweereza ssente kanso beekwanira ku ssimu beekyayidde ku ssimu tebeesanze walibeera oluusi bangamba naba online weekwanira ku ssimu ne mwekyayira ku ssimu nakati namwe mukoze bwe tukoze teri asisinkanye mu nkimaze oba tuwanguye mukyawo tumuwemu akasooka n'oweereza natekedde soka abasajja balina ssente nga tebazigaba muti yaba ofa kinensi waliwo ne gwe banfunidde juzi naye ali awo kansa namunene lyali awo ayininga emyaka wafunye kansa owokubiri naye ate naye bw'atyo naye namugobye nomugambye twakwogera kumpi wiiki tosobola kuddawo n'ogamba nti bambi kwata nga ninga yagala okuyigiriza okudatinga nagamba ati kakati nze njagala soka tu meeting tutuule njagala bintu biri serious njagala marriage yatandikidde mu marriage mu kusimu wano nengamba nekyo ekigenda mu maaso abantu abakulu nga tebakimanyi tebamanyi kukwana mwe mwakwananga mutya Haji nyakubadde kale sente size naye nedda enkwana ekyukemu Haji n'omuntu omukulu tomanyi oba yo yabadde mukulu nnyo anti mwe mugani mwagala ate akwesimu eri muli mbadde ngenda mukulaga ekifaananyi ate waliyo abantu abakulu gotakwana n'olowooza nti alina ssente nga talina omanyi omuntu bw'akula ebintu agenda n'abigabanga mulamu n'agaba ebintu ate nga mulamu n'awandiika enjuzi egindi yamama gundi n'abaana be gobala ati alina ennyumba 8 kombe yasigazeemu ati nekimuggwako n'asigaza akayumba ke kamu ng'asolooza emitwalo 6 buli mwezi mutandika kuwoza omusajja alina ssente naye banne omusajja yeekubako enjawulo nga twewuunya lwaki omusajja aba yeekubako enjawulo kombe ebintu yabigaba nga bw'omubalirira mwavu muzibu emyaka egituuka ng'ebintu baabikutwalako nomanya mbuno ogudde mu bintu kumbe talina kyayina olwo gwe baŋŋamba yalwala aba ali ku kitanda ebintu bye byonna n'abigaba n'awandiika muleete mbawandiikire mwenna bannange muleke kaayana bonna n'abawa bawa ebyapa byabwe ne transfer form ne bagenda ne bakyusa n'okutusa ne bedda mu mannya gaabwe Mungu n'amuwonya obulwadde
Chokaga yabigabye dda. Nasigala nga basuza musuza. Nanti nga ne wakayaga. Yali amanyage. Kati asula wa muntu kuba ne wali wewe wenyini we yagaba kati osula wa. Seno. Mbuyaga bantu baleke kayana. Katonda namuvirayo nawo n'obulwadde mulamu muzibu. Kyokka benanga abigabye. Okufa siri yakati. Tomala gejjako bintu mu ngeri bw'otyo. Kati ngeno sagerewo kati wadde omusajja kale bamaze kooti n'esalawo. Kati sente simanya zirimu. Bamuze yasaze bulungi. Buli omu atwala abaana be. Mukitu. Ono omukyala yafiirwa abaana ne bba bamuwadde abaana. Ne mukadde omukyala ne bamuwa omwana we. Mutawaana. Naye sente kati sente. Kawumbi kamu mpozi n'emmeka eziri mu banka. Baba baziwaane. Zigenda kuva bagenda zigaba mu ngeri ento. Abaana be bazifuna. Abaana n'omukyala. Omukyala. By the way omukyala oyo. Omukyala akaanya bwe omukyala. Ngali mu maka ng'alina n'abaana. Abakubya bugagga bya mwami. Era obotawania bwere n'okusika omugwa. Gw'osirikanga busirisi. Ate abooluganda ne haji nategedde abaluganda tebatwagala. Ate bakoze eki? Nane manyi nga babali balwanisa gundi. Kasoba njirayo enjala. Abantu oyina sirika bwe balwana gw'osirika busirisi. Omukazi owange. Olw'okuba baganda bange be basinga okumbaako obwagazi naddala abannyinaze. Kuba abaana abawala batwagala nnyo ffe ng'abasajja. Abale baaga nnyo bannyinaabwe abalenzi. Kati obwagazi bannyinako bandaba ng'ontulugunya. Kuno okuntulugunya doli ninze nkusonyiwa nze balo. Ne bwe tutuuka ensonga ne zituukako mu baganda bange tebali kusonyiwa jjo naluli ku kintu ky'oba wakola. Nze akusonyiwa ne ŋŋamba doli tubimaze. Era mu mutima n'ekimalira ddala. Abaana bo ne bakiteeka. Naye baganda b'omusajja tebalikeerako kukusonyiwa. Kyova olaba abantu buli si buli nsonga ebagwako nti muyite baganda bammwe simanya sayidi y'omukazi neeno mutuulemu. Mwe musonyiwagana naye zino sayidi tezisonyiwa. Kati nange nga nkuwasizza ne nkukuba. Abe wammwe ne bajja ne tubituulamu n'onsonyiwa. Munnange abazadde bo ne baganda bo tebansonyiwa okubonyaabonya muganda waabwe. Kombe ffe twabikola ki? Twabimala dda omutima gwabwe gufa. Agamba akasajja ako katukubire kakuba mwannyinaze. Kombe baterese. Ne bojja ku mukolo bagamba tokalengera tumanya kwekakuba dolini. Wakavote mu mmotoka. Olaba butakwaniriza bulungi. Bona bebuzabuza bakutunuulira. Kumbe baakogerayogerako ddeeno. Kati bw'otanyanguyira gwe nga wansooseeyo neekanga nyimiridde ku kidaala okumala ebbanga. Nga tebaagala kamukuba wano bwe wati ne wazimba nnyo. Kaali kamugyemu eriiso. Kati ebintu byammwe nga buli mu bufumbo mulina kusooka ne mubitwabako babiri ne bitafuluma nju. Kubanga mujja kwesonyiwa naye bano be muyise bano abayinako oluganda. Kakati osobola okusanga oyo omugenzi nga baganda be ne maama w'omugenzi bamaze ebbanga bamanya ensonga eziri wakati w'ababiri. Bano basiga basonyiwaganye naye bali bo bakimanyi nti obonyaabonya omwana waabwe. Waliwo yagambye yakozeko mutinaga naye nkubuulire. Mukama akuyambanga nnyo bw'obeera nga gwe omugagga mu famire nga abaganda bo bonna baavu. Baba baagala ofe era bw'ofa bw'oti. Ne munesi baavu. Nze nnyina muganda w'omwami ogwe mmanyi musajja mugagga mu nnyanja. Naye n'abantu balowooza nno baavu. Nnyinayo gwe mmanyi ssebo naye mugagga mu buzibu. Kati ensonga eva ku ekyo naye nze kyendabawo ensonga zaakwatibwa bubi. Nange bwe ndaba. Oba byali tebiina na kutuuka mu kkooti nze bwe ndowooza. Kuba nze ne kyensuubira kati nze ndi myaka egituuse egikakatibwako bulungi okufa. Bakyogera nnyo okufa. Hagirindako naawe. Sikitegeeza nti bw'ogenda okufa ng'ofa ate waliwo abatakwagalira ddala abafa. Ne ndi myaka egikakatibwako okufa. Naye nze nnyina ewange. Kati mukazi wange lwaki bankayanira nziika ewange? Banjagala nkulabeko wali Haji. Ng'ate na bano baganda bange ne maama banga bantwala ku taata wange. Waliwo omuntu atayagala ku kitaawe nze wa taata nga lwaki saagala. Ne Haji okimanyi kino nze waliwo we baseddiriisa we siva.
naye kati Haji katugambe bwe tutandike tuba tutandise family yaffe ate kati family eri oba ofa kinayo wadde kale yamu katulaba kibali mukola omwami bamulizezaayo ku kijja kakati kino ekijja ekipe bakitandise n'abaana ekintu ekitali kituufu kati abaana batandika batya ekijja nze mba mukyala nga musango koti yasaze bwetyo mbadde nzikiza n'abaana ne babatwala ku taata waabwe mbadde nkita kumanyi ebintu bwe musika omugwa kubako akola wizidro mbadde nzikiriza ne tukungabagira wamu abaana ne baziikwa ne taata waabwe ekyo nenkiva kati ntwala abaana mbatwalawo lwaki mbawula ne kitabwe nga bafudde ngoma abantu okufa bonna nga bwekati abo bafudde bombi ate gwe ne mubawula nga bali baana booli kati mbanyi nkita okita nze sakiina mbuzibu ng'omwami bamutwala ku kijje wali kitaawe ne jjajjaawe ekyokubiri nze ekigambo kya maama w'omuntu ng'akyali mulamu maama wo sikibuusabuusa maama bw'akeera n'agamba nti mwana wange yaŋŋa banziikanga ku taata kuba nze namusikira siyinza biddamu eri kubanga maama bwe yagamba n'agamba mwana yaŋŋamba tumuzike ku kitaawe kubanga ye yamusikira kati bw'obeera nga gwe mukamwana oba okyeyongerayo lwaki kuba omuntu gwe batalimba maama abakazi tubalimba okukamala obukamazi kubanga omukazi musaba ali mu buliri n'amugamba mwami nga yeetasa ng'akuza mukwano bajja kunziika wano kubanga nawe wenjagala bakuziike jjukire muffe mu Buganda mukamwana tagenda ku kijja kuli bassezaala be kati asobola yamugamba ekyo ng'oli amubuuza naye kakati nze we nnafa balinziikawa mwami n'akuza omukwano awo guggumire anti nange bagenda kunziika wano bagenda okuziika ng'otwala ekyo kuba bakazi babalimba ffenna tulimba abulamu tulimba n'abakazi batulimba okukamala sya kazi akulimba n'otunawo tunoga Katonda wattu kati ate nga bw'otakkiriza ebirimbo mugenda kuyomba kati nga kyokola olina obbikkiriza naye ng'omanyi nkulimbye si omukazi oyinza omubuuza no munyumyamu nti mu mukwano omugamba naye mukwano we nakufuniranga waakaagala abasajja bameka n'agira ati engalo n'ogamba kati ono ate alimbye tetusukka ngalo zino nagira n'ogamba kale labalabala oluusi ng'ayogedde ba wiiki kyova olaba abasinga ekyo kibuuzo basagala bakibuuze oba ofa ki wakana basajja bameka ne kati bakyabibuuza n'ogamba kyokka ng'ate ne bw'omugamba ennamba entuufu anyiiga singa omugamba oyagala mazima bw'omugamba ataano akuba endu nagamba ataano abo bonna si nze kugamba bugambi baba kusensebudde Haji kugamba bugambi otuuka n'ogamba bannange kino si kikubo kyantu Haji nawe nedda sinze naye mbawulireyo nga bagamba 2, 3, 5 nga boogera nno naye ng'omanyi nti waliwo omuwala nga tannakutuuka naawe wooli mu myaka gyo naye nga yes mbalaba wano ku social media nga boogera n'entya ng'ayingidde olusanvu nedda olusanvu nedda Haji gambe 10 olaba ne mutyaba yeekanze olusanvu ate kisoboka Haji 10 nkitegeera kwata awo kalikyuleeta nena kalikyuleeta wano genda kalikyuleeta nze nkubalire abantu babaweza gwe mbalire omuntu ng'ayendedde emyaka 2 nange emyaka 2 mutyaba inawe calculator emyaka 2 ogifunye nze nkuba ate naba tategedde nti abawezezza myaka 2 myaka 2 20 kubisaamu ennaku 365 taimuzi 3 5 6 right otyo 7 3 kakati tugenda kusooka tujjeko ennaku 4 tukole mayinasi solako ennaku 4 mirundi 12 ziba mmeka 4 mirundi 12 ogenda bikyankala nja bijjikira 12 248 48 48 kakati
3,000. Anti 48 eyo. Tuno jija ku myaka times 20. Okay, so nkole minus 48. 48 times 20. Yeah. Andabe. Lukaga. Asigaza abasajja kakaaga mu bisatu mwana. Kakaaga mu bisatu. 6,000 yine mama chichecho chibacho. Abali atyo. Wangi. Olabwa ayingira olusanvu. Ndabya ddala aluyingira. Oyo nno. Oyo mukazi w'emyaka 38. Singa ensonga eyo azijjumbira bulungi. Bannange. Abantu gye bali. Nawe gye bali ng'oyita susula nga takifunye. Munagenda okuwasa mukazi we. Ng'ekitona abaleebi. N'agamba kampumulyemu ono w'ebisatu mu omu. Kati nga wajula agamba nti gundi yawasa omuwummuze. Walonda agamba saabalabiriza omuwummuze. Kati nawo owasa omuwummuze. Era si kirungi. Kubanga wawasa mukazi wo n'otuuka ku kyalo ewaabwe oba olina emirimu gye wagenza okukolayo eyo bwe tewaliraanye n'obuuliriza ku mukyala oyinza okujja n'omugoba. Ku kyalo oyo abadde agamba ni Jeni simanyi Jeni yatereera nga bo bamwewuunya bwewuunya. Kati abantu abeekuuma batini batono lwakuba kyemmanyi ku muntu atagadde ennyo kaageza n'afuna waasimbye ati n'anywera asigala waawo anti tavaawo baamuggalira dde ebweru yagiragira dda ku bubooda ne batamuggulira abikoowakoowa kati wafuna wadda n'anyweza n'asigala n'aba nfuna mmere nangoye wano sivaawo byobyobuya n'ogamba nange omuntu abasajja badde mwenzi nnyo naye ennaku zino yakyuka kumba afunye amutegeera. Nnyina kyembuuza ku bakazi abo banneeko omulimu ogwo bw'ogubala olabanga abafuna ekyesatu ekyemmeka n'afuna abantu be abawera 5 ekiro n'omanya nti afunye oba emitwalo gye 10. Ne buno obugoye bwe bambala buli lw'oyitawo nga kayambadde yunifoomu. Waliwo omuntu nga bw'obanga kati kaŋŋamba oba ku paapapo yambuka bwe n'omutegeera nga waliwo akagoye akamyufu nga buli lw'oba olina gy'ova. Kati mbuuza sente zize bafuna tebeeteekamu kapito kugamba Loza basevinga ate ze kugamba eki oba ugwa akagoye ako bakasoma bamutegerereko nti nnonya wakimyo ndowooza waliwo ayitera okwambala ekimyufu nange bwe ndowooza nga bolaba omusuubuzi bwayambala ettaawo ndowooza yambala ettaawo mwakolera oba mutunzi waki oba adiweya ng'alina akataawo kateeka n'ogamba eva bw'atyo ayambala bw'atyo ndowooza abamu ndowooza bagamba olugoye lwange lwa mukisa we balowooza. Naye omuntu watuukira n'amalira nti ngenda kuyimirira ku bbala. Ate bakambwe bannange bali bakambwe n'oyitawo maama lumuna bali bantwala awamaze naye simanyi nositendabirwamu driver naye driver musiru gye nkolera tuddayo ekiro eyo n'agamba kankuyise eno twayita eri waggulu eyo bakolola eyo waguba kololo bawa n'agamba kankuyise nawali abasinga natya haji ngalo watudde nga bwayagala akumulisa waliwo ng'abamu banene bakazi bakulu banene ngolaba nentyamu waliwo obuto kakati n'agamba kati nyengerako se endabirwamu bwe banaasemba ne bakulaba bagenda kukuvuma konze lumena ngamba gwerinda nassa kati natugenda atulaba nassa kati yajjana anko abaddadde ba anko bwe bandaba ekigambo kiti sajja mukazi mwana yanvuma nenkwata ne ku mutwe bwenti oli naseka nayambuse endabirwamu n'agamba mukwano kakujje wano bali bavuma. Naye buli muntu yenna alina mukazi we nga tamuwa kitiibwa asana n'amutambulako naye n'amutwalako mu bifo bw'ebityo n'amugamba munnange kyonna nenkulabya nenkujjanjaba nenkugulira engoye ne tulya nenkuzimbira ekitugatta bano baabano bakiyina wano nawe omwana n'omugamba ekitugatta nze kukola ebyo byonna nfiirewo banno bakiyina wano
nawe kye wajja nakyo neze nezikiriza naye n'ogattako n'obujoozi. Lwaki ogattako obujoozi? Mumuga kiki ebiri? Tekuli kubanga oyo gwolaba oyo ku kkubo ne waba yakawukana omusajja emmoloka n'emutomera. Amangu ago. Omusajja agabuza bwe bambi ndowooza asaze bubi nga yeeyongera tayinza gamba nti bambi bamuziikawo. Byawedde. Abikate yeetegedde. Byawedde katawuzanga omukazi abaako naga segeza bange taliko muwe ekitiibwa. Ategeere nti kyalina si kyamaanyi nnyo. Asaana okutwalako mu ezo sawuna z'effujjo. Bannange ezo sawuna naawulira emboozi abasajja ze banyuma. Ze banyumya. Ebimu ezo ezenzikiza n'otwala ne musimu nga tuula wano sirika. Ndowooza owulidde. Banno we babaganzika. Kati obujoozi bukome. Bwabaganzika. Ne munne nze mwansobera. Nesi fenna haji bagamba mu muwala omukwana bulungi nga yeeyisa bulungi omuwala bw'omala omuteeka ewaka bannange simanyi kibambala ono gwe nakwana n'atandika okuyombayomba n'atandika okuvuma n'atandika okugamba agagambo bwe gati n'ogamba bulijjo n'enkovu yange n'ogamba mbu tutereka ne tubavuma omulundi gumu anti omuntu bw'olwa naye akabanga nga wenna oswadde bw'olwa naye akabanga aba awulya wali wabulwa omukazi ye bw'aloolesa ddala nno namuyamba omukazi yali yamubula. Ate abalala abafumbirwa nga baana bato myaka 25 namba eyo kyova olaba ebiseera ate bisinga eno bayo ye buli kaseera alowooza omusajja buli ekibawo ne kikalubamu abambanyi ng'agamba bbaawe nze gwe watta future yange n'omubuuza nnyabo bakulu bo future bagiyinawa bo aye twagala nnyo bagamba wammalira obudde budde wange wabwonoona future n'ogitta nze nayina plan figa yange n'ogitta fena tubiteeka ku mmwe byonna era byakufa ne besibanze ebijja kufaanana bwetyo banze basinze ebigenda kufa naye nze kyenkubiriza omuntu siga abantu babonyebonya abantu abantu mu mbeera yonna munno mba mukkaanya ng'akatono ke mufunawo mukalya bwa babiri tovaayo ate n'abalenzi abawasanga bato bo balowooza nti mukazi we alina kufaanana nga bwe yali paka bano badoli ne bamanyi bwe beekolako be bamanyi bye bakola ne bafaana bwe bati mukazi atuuka n'akutabukira n'ogwe maaso okukattiriza lumu oli gwe walaba mu buto bw'oba onywerera kino kiveeko kubanga abajja sobola okuyiika okubeera ng'ojjukira oli gwe walaba luli gwe weegomba onaleme kutama ow'ennaku zino mute togenda musobola tojja musobola mukazi ayinza okukutabukira muganda wange n'abeerawo nga naye yennyini talina nkyakukola ebintu byamutabukako mubiri gumutabuseeko bw'aba atambula dde tomanyi obajja eno obadde eri n'ogamba yooyo tewakyali kyakukola tugende mu maaso n'oguma waliwo naye nga mulimu bamanyi nakuyamba n'essebo n'oyo osanga akuwalabula jjukira abasajja tebava mu nfo musanga nga bwe yali mu myaka 45 5 nga tagenda fenna ebitusobako n'ogenda omuntu ategeera akimanya nti nze oyo ebbeere nze nali kuba engwala jjukira osanga limidde n'olikuba ki engwala oligwa ebbuto nze yalikola bwe namuyiwa oyo n'ogamba kati sirina gwe musuulya ye wange amaaso ne galaba oli eyasooka bw'obeera olaba oli weegomba n'omuleka bw'oyogedde ku kyabafumbo okugenda mu bufumbo nga bato anti ebyansambya n'eggundi bikyagenda mu maaso ebyamirembe anti babiteeka mu social media kati badde bagamba mbuno bawa advise abavubuka nga bagenda mu bufumbo temuddamu kugatta bizinesi si bavubuka bokka n'abakulu abakulu mba mutegeera haji ze bwendowooza bizinesi gy'okoze ne mukazi wo eba ya mukazi ekyo okikkiriza eba ya mukazi okikkiriza bukkiriza ate olaba ennyumba omuntu ateekako kamooli n'agitwala kati n'agamba twazimba enju eyo yatumenya nnyo
Kari. Nganatekako kamoni. Kati ekintu kyonna ky'okoze ne mukazi wo kiba kiki? Gwe kisigala ng'okikola ng'ogamba bizinesi eno kituufu ya mukyala naye sisobola kumugamba kansigale nga njiringiriza aleke kwonoona ssente kubeera baakolera abaana bamu. Gwe sigala kino oteekemu maanyi ga kugiringiriza era obeerengawo ebiseera ebimu omubalenga mu bitabo naye ng'okimanyi nti omubala mu ssente zize. Naye omubala olw'okuba wateekateekako ssente aleke kuzikozesa bubi. Nekola ebibyo ng'omusajja bino biba bintu bya mukazi. Ate omukazi bagatta. Tubeefuulira. Mukazi atwala nju nkadde gye yasanga nga nkadde tegula kadde. N'alemerako. Gwe twalabayo. Twabayo Kayani ya university mwe yasomera. Mbuyiye. Naye banna. Tuwabiga be mabegawo mu mawulire. Kiraka saakifaako. Mukyala tewabiraba. N'Akayani ya university mwe yasomera tufudde ate byo nga saabiraba. Abiraba wa professor. Nga professor gamba oyo nno muno yali muyizi wano. Kati omuntu waki ayagala university gye yasomera gy'abaatwala aba yagikola ddi. Kakati kibayita omukyala tebakizanyirako ekintu ky'omukazi kya mukazi kireke tokigenda bu. Era nze omukazi ne wafuna ssente ng'alina byazimba nzijjanira baalabako nenga mmanyi bintu bye sirina buzibu era by'abaana baffe. Omuntu akolera abaana bange nze nnyinza omufaako. Osirika yeye oyogedde ojja sobeerawo omekesha tuno tabyonoonye kubanga abakazi abasinga kuteeka mbwongo ng'omusajja bizinesi oba kyekigaana tuzirya zigaana bambi nange ne neewuunya anti mufuna abalenzi mwana ne mufuna omulenzi nga ye mwavu kati mwayiga mbu simanywa babi gundi mwavu njala ne muteerewo eno bwasomba bwatwala bwasomba ate omulenzi bwasomba takuta jukira eri abayo n'ekikosi ky'abayo b'amagezi jukira buli smart wire ayina abayo b'amagezi atuuka olweggulo n'atuulako bamuweera amagezi enkyajja na bukodyo bupya obutwala ssente gwe nojja omuwa kumbe naye gwowa naye ayina baawa anti abayo ne ka girlfriend bannange ale hajula ky'abantu si basanyufu ku bbalamu mbadde manyi yagezezzaako byakoze naye si basanyufu bino ne kale bamaze ebyebisiyaga ono mwana gwe basibye kati balo yabadde bangamba era bangambye ali ku CPS balo nabalabe bakiba bwabanga ebyabikola bamusibe kati ngalo abambuza nkubuuze nti haji edda mwe mwakuza muti abaana kiyo kiganye ennaku zino kisusse internet yeganye bakubawo social media banditulemeredde nkwana ffe tetunnafa weetuli buli anenyamizadde wakakati munange bwe bangambye haji nkubuuze manya kiki ekiganye social media erese emitawana ensi yagigatta wamu obeera wano ng'olinga nga ali mu Amerika kati emize gy'amawanga amalala gyonna gyegasse wamu wano kubanga babiraba ku social media omwana essimu omuwa kusomerako enaabikudde birala ne bimunyumira nnyo n'abisigalako okukakanangayo noonese ne social media era nze sinenya bazadde bannaku zino bagezezza nako medda ate abazadde tebafa baali bakambwe naye nga tebafaayo nnyo nga ate bakaka kyokka tebagamba no abedda bali bakuwa obudde nga bakambwe naye nga bakuwa n'obudde ne bakuwuliriza mbu ab'ennaku zino tebatulako n'abaana osimanya mbu banoonya ssente mbu wakituulako n'omwana omugabe banaye ki ekigenda yakyogedde nti w'e Kampala abantu mu kyalo obudde babwina oluva mu nnimiro abaana ne bafumbira wali ku kyoto ne kati wano Kampala kati gomanyi we balya n'omuntu ku lugundi ku lujjuliro abantu bakolanga ne bajjulira wamu emmere ne bagiteeka wamu n'enva ne babayigira wantu wamu nga we mukoza oyiga okulya ne banno baganda bo oleke beenyinyala wakulanga munno tomukola ki ne kakati omuntu n'akwata bukwasi mu mmere ya munnaso ogizira nnyo nawe ne bemba ndi obunyeba n'ova eri n'obukwatamu sibulya mpozi nga nkwagala nnyo sibulya haji ne bw'okwata ekikopo kyange n'okinywerako omutima gufa naye nga kati wakikula nakyo naye abantu bakwatanga abantu nga baliira wamu basobole obuteenyinyala munno era babagamba lumu mwenna mugende munaabe engalo ne badda ne batandika okulya n'oyiga n'okuyiga nti tebayisa kikuli mu maaso kukwata kyeno kati yeye enkuza y'abaana ab'omukyalo naye kati oyo abaddaga tebabawa budde wasite naye ab'omukyalo babawa obudde olumala okata olunnyokozzaako ki naye kati Kampala ono abaana obudde nabbo bawadde okunoonya obunoonya
obulamu sente zibeezawo omwana si kintu kyakusaaga eno rent yetu ate bane rent yeyanguwa rent etuuse ate simanya baba school fees ate Katonda alwadde nkitegeera pressure tulekerawo okunenya abazadde nnyo internet yebireese internet kachikaza bala anonyeza ddala abantu abo kubanga wadde yafukutte ate yakoze ensobi kati bamunenya nti yakoze mbulwaki waliwo anti abalala ebyafuluma lwaki bo tebanabakwata atandise kati nabajja bakwata kale katukirinde nabajja bakwata mbasosola asosola mukije kigena maaso neze sinza kubuza wa polisi nti lwaki wakuttemu byono weggulo tewamukutte akwate gwakwata n'aba kyakulabirako n'abate batambule bagende akwate gwakwata badage ekikola kyebakola kikyamu mukama atusaasire bambi naye olaba ne mu bufumbo gyekiri masiba ng'oli mukazi wa muntu bakola birala nga ye mu maaso n'emabega bwe bityo abakazi bajja babinyumyawo n'ogamba n'ogamba kiki ekyo muzimu kiki ekyo naye Katonda ajja baboneza ekintu kyamalawo omulembe mulamba kyamalawo omulembe oba bako kizimuzimu kuba muzimu kubanga kuba muzimu kati omulundi ogusooka ogezesa otya kati munnamanyira kati olina omukazi oyo eddoli kati olusooka omuga nti mugenda kukola ki wabula tugezeeko ewa mwembi muba temutegeera ate n'abakazi naye neewunya negamba nawe omukazi nokkiriza n'oteekawo kale siso babaako ekikyamu ndowooza batuukaganaga bonna balaba ebintu oba muteekateeka batandika okulaba ngaebintu ebyo ku masimu ndowooza kati ekizimu nekibayingira nekigenda kimwambala kiri kizimu ndowooza bannange kakati waliwo Mustafa ngagenda mukolako interview nga ngamba mbu bamuyombesa of course omuntu ali mukazigo kamu lwaki obuuza bw'oba ng'opangisa mukazigo kamu ng'oli mu Kampala muno lwaki oba ozaala lwaki oba ofumbirwa ne bavuma omuntu w'omuzigo ogumu negamba ebambeera teri agwagala nti nze njaga kubeera mu luumu emu kati nno omusitaafu akyagala wa luumu emu waliwo abasula ku mbalaza oyo nno naye muwanguzi ng'asula ku mbalaza n'abaana be ng'ojjako banabo ku street b'ensiima ndaba ab'oku street nabayitako kolumu basula ne mu myala bombalaba ng'atudde baali balya kyaggulo gye bayita William Street baali batudde bali awo abamu beebase bebisa ebiveera egaliwo omukyala ajjudde emmere ng'omwami ataddewo bubulooka asazeeko bwati ng'era omwami bw'abeerewa ngamba naye banyagala nnyo okusalako okuba ndi mu kiga naye bagamba nsalako nnyo era simanyi kyako ate kati wakimanyira tokyakibako era nagamba leero bano bambagamba eki affe tuli bakiga tutulanga bwe tuwaagadde naye ate toboggola nakulira namu n'omusayi gwa mami ogw'Abanyankole kati kirabika ogw'Abanyankole bakambwe gwe bagamba ate bagamba tetuli romantic naye mune tuli romantic nja kumala kufuna gw'oyagala mubuuzi nze bwemirooza lwaki banjoga bwemera mulavu hajo gyosanga bulungi nga ngudde mulavu ndwawo okugwa mulavu omutima guno gugonza naye bweŋŋonda haji bammanyiira kyova asagala laavu bajoga gwe ne bammanyiira nange nenzirako ne ngamba naye yakinkoze mukubidde simu naginyiga bize tekisoboka yansaba sente nenzimuwa ate nagamba siridda muwa sente nze haji nsiri wala mulavu kyova asigwa baba n'akasaalako wekanga bakatutte banjagala nkugulire ngamba haji ayagala nnyo ki nowali ate bangamba siwa kukyuka kubanga bwentyo bwingi abakazi muli bagabi basente tugaba bwe bankwagadde nkusiime bwe baagala omuntu awaayo yes bwe buzibu bwe nnina nkuwa wategedde nti nnyina konsati anti bala nagambye maama haje nakuzira nenkukubira anti ze buli kyonkola nnyo banyumiza baba balooza muno nzaaganya okuleeta haji mukubira n'atakwata naye naziramu eddakaawo kati kuno bw'oba alanze konsati naye anzizeemu nga weesawesa nga bbiri wangi Doreen nenkomaawo n'okomawo nemuddamu haji n'atanziramu negamba naye tekisoboka nanziramu eyo nga 12 nagamba sawa 6 kati nga simanyiwa nemugamba haji ewa nzizeemu lwaleero kumakya sawa 5 bwonzizeemu negamba haji mama sika konsati tunakufuna ngenda mu konsati tuwedde ngambira ku babbaawo bajje bagule ku mmezi ababe wanfulidde bafu ngenda kunoonya abange ati toddamu kundeetera tebagaba sente babbaawo bangulira emmeeza nga 2 bannange tulina okuwagira gwosaaga haja banya batabakwagala osaaga
Iwe abantu bagamba Muzeeyi Magala. Mukama bamwagala okamala. Ne musitaafa. Na musafa dachi waliwo kyakola kati buno. Salomu ye yaliyo. Salomu yagala nawagira omuntu we. Mama se yali omugenyi omukulu. Abantu ba internet basudi ambamanyi. Ne abantu batandiko ne oba toliiwo, ne oba oli Bulaaya. Ne oba oli ludda. Kati bankubiranya abantu be Bulaaya abe bangamba banneyo tutwalirize ekyeyo kati bwebudde. Bwebudde kati ayina concert nalabye ya June nga 12. 12. Wano ku front page. Parking Ngazi. Makindye. Wano Namasuba. Namasuba front page Ntebe Road eri ku kubo kwennyini. Bata yonjiwulira. Eri ku kubo kwennyini. Siga nti oweteko yadde. Okay. Kubo kwennyini. Parking emala. Oli yazimba kisaawe kiramba. So zogena tuyimbira nyimba zonna eze. Nga otewe mbanyumiza n'akaboozi. Ebyo bijja nyuma. Nga batunyumyamu ku mboozi. Dola tojene tunyumyamu ku mboozi. Anja kujja ko yere sikuwagira. Anja sijja kujja ku stage. Kati wanonga totya. Wano wakiri mbeere do. Otya abantu. Olina okutuula n'otuseta oluboozi. N'otuula bw'otyo. Negamba yono Dorini bulijjo. Yono Dorini banesi. Omanyi nti abantu babeereyo nga mutakulabangako. Natula na bambi yono Dorini. Dorini nakusanga nafuna samala. Kyokka nga ndaba bya bulijjo n'ogamba Bema yo ja kujjo onyumya akaboozi. Sola kujja nenja kwera audience ngaza wagira. Leta kijja kusala. Bajje so kitegeza ogenda kutuyimbira nga betuyimye. Tebo ya milioni 2. VIP waliyo ab'etaano n'ab'emitwalo 2. Okay. Then etaano n'ebiri kati banange mwabagala abawagira Haji ogole tebo kati namba kijje bawaayo 0772 64 18 75. Okay. 0772 64 1875. Onango yagala emmeeza ngogira kati ogenda ko tugenda kulaba mukyalawo obato wera tugenda mwagala waaki mu byenkola jirawa baleeta abayimbi alora kama ino family yange no gundi wange kati ba mwatandise kuvuma abaana b'abantu kati mudde ku bakazi baffe muvume ow'okuvuma vumanze bagume bavume fa bagume dda abalafe twaguma muntu agumira omuntu n'owulya bambingo nafuye era naga naye nali gwendi twalaba na yesibe 2 bagenda ovuma oli nakata muliko bajja kanoonya bakavuma banoonyereza nze balimba tya banoonyereza muti abatoba eyo oba mba muninda ku Mande ngakubira mukaga muba mulinda Sunday Nelson Mami Sendya aje yakatabo ke gagamba hati kazibe emisobeze yakoze yataka munyo sente ngalanga wano nenga wano teyabigamba I know ne mugamba bati wangamba nga bukyali nange nga 16 12 ra Sunday ogomukaaga sorry 12 lwakutaano tutateka sambeka zinangira okuwera essaawa 12 ng'emiryango miggule bulungi nnyo mpaka saawa 16 ekinatokoera nga 7 eyo gwekiro abayimbi olina abayimbi bagenda kujja bwekyerowooza ngenda kusalako basale kubanga abayimbi mikwano gyange ate okuva ku bato ennyo paka ku bazeeyi abo bonna abekadongo kamu bandi bonna bagala nnyo okulaba mujja mulaba tujja kujja tukuwagire kati ndina okujja wadde ennyimba ezimu sizitegeera kati nga bye wayimba simanyi emundu tuzizeeyo eggombolola simanyi bye wali oti simanyi bye wali otegeeza nekiro kakayimba kafuusa akayimba emundu tuzizeeyo eggombolola naye nga tomanyi nso ne kati neralo nakiko naye ngenda kubuuza kiki kyotegeeza emundu ng'olowooza gaani era nga manyi okwata mundu naye nga ndaba balina gye babikomentingamu awo ku social media nga tulaba birala nga titowulyamu kya gaani mundu muzizeeyo ego manye kugombolola nenga biki yali ayimba Haji
kati baba tetegera Luganda mundu ki no mukigabana akayima katambula ako ne olumayi olabika wala ku ssomero ngatogera nnyo oluzungu wala ku ssomero kati ne waka ngatogera oluzungu program zo ku radio za luzungu KFM luzungu Oluganda by the way omuntu andese mu by'Oluganda oyo siba mugamba kasuku yandeta ku social media eno ku YouTube ne Jacob omutuuze oyo ngatogera nnyo Oluganda waliwo oli ogenda okufumbirwa Jacob tuwabiwulira mutyaba byatambula nnyo naye nedda bambi twali tukola gundi kati ekyaliwo no twali tugenda twakola photoshoot waliwo abantu company ya film industry kati ngejena nkola love show nga ne Jacob akola love show ku Dembe kati ngato obuntu bwe butambula nnyo eyo ku social media show gye yali akola oba yali ya Sunday nga ya love ne baagala twegatte asikwegata biri as in tugatta amaanyi abantu bakibaagaliza bade batwa yenga manyi bayegeza nga mufaanana nenga sisobola ndoye nawe ne mulanga muganda wange ayene kira nga sis ate nga yali musajja muwulu mukwana nange lina test ayina ya ina test ye Jacob si musajja kijja kumvuma anti si test yange tonsetinga haji si yange first of all ate musajja bajjo mumpi wali ofuna nga lwagano mumpi wali ofunye omuwanvu aliwo bajjo ate bajjo mumpi haji tonkema ataka sente yakafuna kande bajjo amena kuzete yakwatamu kyagwira sente kiziina musetinga kati singa gomanya gomutegerera kubye sente ate bajjo azigaba nina style nina chenjagala bwenkiraba nkitegera nenga ofuuka ng'oli omuwala gwe nabagambye yalina omusajja nga mubi nnyo ne mukane nagamba mwaga nti kiyina se ne mugane kati osanyuka ng'oli naye nanga nze sifaayo nze tuba mu kikolwa mulaba nga John Segawa kati kati ekifaananyi kya John Segawa nakyambaza mugonagamba ono John Segawa webale nnyo Newe bagamba mu pretendinga sisobola ku pretendinga. Newe bagamba bwendo bina bakukwali si kimbo ino mwagala gwe kisiwe pretendinga kwafuna bigana era otegeerawo nti sikwagala. Amwe n'abasajja babeera ne ba girlfriend. Ninga bwe mubeera mu kikolwa ekyo takutunulako mu maaso omanya alina mulala. Ate naye manya abaali na mulala singa no kikola. Nabo bakikola. Kwa bagamba abasajja omuteeka muli mu bwongo n'ogamba ndo gwenjagala. You know, naye mbadesment n'abakazi bakikola. Bakazi bakikolya ddala tolya bwayita omuntu n'amuyita erinnya eddala. Ekintu ekyo kiruma. Mukama tekimbangako naye bambi kiruma. Abeera ng'alina jjo n'amugamba Kamada. Gamba Katonda wange. Ate Kamada zaatya wano. Ombe gwalawoozaako tujogeddwa. Ng'oliko nga kifaananyi. I know. Naye anyway kyekyo so Oluganda nakaluyiga. Kumpi okukola statements tugenda kufuna musajja muganda bana basiba mu kanzu oluyigire ddala anze abasiba mu kanzu nedda era bana ntya nnyo okufuna n'omusajja omuganda nendoze byakyuka musajja siba mukazi akutwala mu nnyimbe kubanga kuba musajja ga muganda nnyo naga omuzana kayimuka babuuzeeko nenveri nana mu bigomesi sera bayo sebo okufukamira nendoze bye byali byadda sichwa baba enako zino babikole mfukamire nga nkuwe mmere ewaka kakati ndoli ninze ku mukyala wange bingi byatankolya nga sibitwala nga nsonga kati ng'okufukamira nga muliwo babiri si kyansonga nnyo naye ate bw'aba ali mu banne olina okufukamira n'otalaga bali nti bwe mukikola zija nenkutulakawo haji nemanya ntono bw'abanga ali mu banne olina okufukamira n'otakiraga nti bwe mubeera ewaka naye mubeera muli babiri sya bantu nga bali babiri beeyita mannya kati muli babiri owooza taata gundi kati abagenyi bwe bajja sina kuyita darling nakuyita taata gundi nga muli we musobola muyita erinnya lye lyennyini kati dolo omuntu abeera nawe nakubeera Dorini kakati mbunga onyiiga olw'okuba nti bbaawo nga muli babiri ate gwe abeera ani nedda mba njagala oli wombesa erinnya kuza eri mu myaka gy'ekitwaga Dorini
Aita kupita baby. Nayo bikoya. Bikoya. Bantu babyeyise na nnyo. Bigenda bitama. Bana kati nga oli mutuufu. Bigenda bitama omuntu lwaki omuyita erinnya. Mzee Magala yangamba. Yali yogezaawo. Na kati gwe ndi nkimanyi kati gwe nemba nga nengamba kanka okupolota olugambo ebigambo okupolota ebigambo naga nkimanyi gwe nomala okkiriza oba tonjaga kwa nkimanyi ndi mubi oba tonjaga bobo yagala sente Mzee Magala yagamba mubi yakitegeera ati boya yokera kusto Mzee Magala katava mu ndabirwamu byo yagamba bwana bulungi nnyo nagamba nkimanyi ndi mubi era bwogamba era nagamba ye waba noonya abakazi anonya abakazi balungi bamuzalira abaana abalungi leka naga nkimanyi ndi mubi era nze bwotandikatandikana ngagamba onanjagaddeko ki era nkimanyi ndi mubi ogera omwagadde kasente ke koba otwala kasente koba okimya naye era nangamba mbu kati bino byeweerega n'omugamba renti wammeka nemugamba renti wakakadde tassuka mitwalo nga 3 gwamanyi era yagambirawo nze sisukka 3 nemugamba enviri za mitwalo 5 nakuba enduulu buye tasukka mitwalo 10 nengamba yiva nange nemugamba kati muzeeyi kwana b'osobola genda okwane b'osobola klasi ezimu ziveeko kali kyembuuza ofuna omuntu ng'akuwa miliyoni akupangisa nejoswa tamanyiyo oba onoonyayo ki ate nga nze nkuwa ssente lwaki ojewagambe renti kubanga nze mmanyi nti ekisasuza akakadde kange nkakuwe omwezi kujjayo kuwona za hotero nze wenkibalira naye nga hotero eno webadde sika 10 ekisulo tukifunye muntu abala ekibalo ekisulo kyo kiwedde ate nga tugera mu hotero ngate otwala n'akakadde asisobola nange nawe obiganye sisobola nze kuwanga mmanyi nti nno yewe gye tujja nze nemba ze nandiwadde eri mu bisulo gozitwala tuzisasula wano sajja nakuze mpulidde naye kati omuntu okeera otya noga nti omuntu akuwesenze nga tamanyi ne gyobeera abasajja balemera ew'abantu ze naye sirina gye nkuleetera tozitaba mufumbo omufumbo abagenda kugenda bafumbo babafuga nnyo aba atya babafuga okama eno naye atya teri mufumbo nga ziwezesa abanyanga tandika okwekebeza mbu essimu abafumbo babafuga nnyo kituufu basajja abafumbo bali ku bufuge bungi nnyo baba ku bunkenke kyokka mu nnyumba eyiye bambi bunkwasa ekisooluusi bamufuga nnyo ne bamufuga n'abeerawo nga oyinza okugamba bamupakasi nga bwafulumye bwasafuluma n'afuluma gate n'atowolokoka nasambu ekifo avudde komera mu mannyo g'empisi mulimu omulabadda ng'oli muka gonya ekuteze edi aido nga bagambye omusajja mbwabeere wakati ayogera nga anti kyebava bawoggania mu sawuna baba bemala kumubigamba addeyo ekasirike agamba byonna kambyogere bisooke binzigwemu n'atera okusimbula simbula emboozi n'atuuka waka paka lwavaayo ng'ayogedde ebigambo nga 3 nadde waka n'asirika ne bavuma ne bajooga n'asirika nanti bw'oba onowangaza obufumbo bw'oba sirika kuba mmwe abakazi Katonda yabakola mwagala nnyo okulaga nti mmwe muyina obuyinza mmwe b'amaanyi kati omuntu asirika n'akuleka n'ofuga bw'afuluma ebweru n'afuga paka yonna gy'ayagala bwadda naga nnyingiddewo nnyingira ekitalya yange n'akusiriikira naddala omuntu ng'omuzaddemu abaana katotebeeza abaana be basigale awo kamuleka abeere n'abaana be kayeekole byayagala ekyo abasajja abeera asaasira mukazi we mudda mu kusika omugwa mama w'abaana bo n'okugenda asobola naye obulamu mwaba yeesindise kuba sigwa oba bumusindiseemu obulamu bwaba yeetadde osobola omusanga n'omusaasa n'ogamba banedde olumu yafuna kigendererwa ky'okuva ewaka n'akutabula abo abaana b'osanga bakola obuli mulimu obwo omusanga yali mufumbo nga yali boosi mu maka nga w'amaanyi naye n'avaayo
era abasajja bangi batuuka ku bakyala baali bakyala baabwe ebiyengeyenge ne bijja n'agamba Katonda wange mukazi ono baamuloga bulozi nga takikkiriza oluusi ate noyagala okudda nga nono takyayagala kubajjukira bwe muva ewaka tubafunako bwino mungi omuntu yenna bw'anoba abantu bonna baatya okukugamba emizeege boogera okugeya kwe kutandikira nakutama byonna bye baali basirikira nogamba yali akola kino kimanyi yakola bw'atyo nogamba okuba flashback nogamba flashback namusanga mu kifo weekiti bwe nadda namusanga ku lubalaza ng'olaba bituufu naye bw'atavaako waka bonna batyo okugamba waayi so omugamba n'abimugamba abantu abaagalana bazibu naye k'osimbula ekigere era bw'oba omanyi emize gy'okola ng'oli mukazi tonobaanoba baawo bajja mmubuulira abantu bwino bamuyina bayina bwino naye basirika batya buti ati okutya bwe kunaava ewaka ne bamunnyonnyola tajja kuzza kubuulirira wano tuwulidde haji n'ebibuuzo bitandatu tugenda bikola mu gundi endala biri wano kati tule tweyanziza haji kasita onyumye owomye haji ali n'ekiwoowo kiwulidde naye haji gwe wafunye yakwadde akawoowo simanyi gye wakijja mpowo yange nagyegulidde haji bukyanga tukola ffenna siwulako kawunga olabika toninaano bawala nze akwetegereza kulina nenkolawe olusi nenkole haaga olaba edolini abantu kye bava benda gye bakolera manyi nti omuntu bw'olwawo ng'omwetegeeza omufunako ebirungi kati ne bakazi baffe gye balweyo nga balaba bannaabwe agenda amufunako ebirungi naga mwattu nali munyooma akikanzeeri alabai Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.